Olunaku lw'eggulo ekibiina ki People's Front for Freedom kyaguddewo enzigi zaakyo eri abo abeegwanyiza okukikwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna akabindabinda aka 2026. Eno enteekateeka zino zaatandikidde mu Jjiya era ng'abantu ab'enjawulo bajumbidde mu maanyi. N'olwaleero bangi enkoko bagikutte mumwa okujja ku kitebe kyabwe e Katonga nga we tutuukiddewo tusanze abantu ab'enjawulo nga bazze okunona empapula zaabwe ku bifo eby'enjawulo. Mu bazze olwaleero mwe mubadde Hilary Ampereza, ono nga yeegwanyiza eky'omubaka wa munisipaali y'Entungamo Zubeda Nabutanda, ono nga yeegwanyiza kyamubaka omukyala owa disitulikiti y'e Bugiri Isaac Bengo nga yeegwanyiza eky'obwa kansala w'e Makindye n'abalala. Bano bagamba nti ekisinze okubaleeta kwe kukola ku nguudo n'ensonga z'abakyala ze bagamba nti tezifiiriddwako nga bwe gwandibadde. Ku byobulamu, ku nguudo dhaife embi, abavubuka n'abawala teenage pregnancies awamu n'abakyala bentu kujja okukiikira bwenja okutaino ku mwanjo. Obuli bw'enguzi obubakweta obulyake omu butegeki bwanje oba omu tamu yanje nimbaraganisa tibulije kugira ki tibulize kubaho. Wakati nga bangi bajja okufuna empapula, waliwo abalabiddwako nga bazze okugula kaadi okwesoga ekibiina mu butongole. Abakakiiko k'ebyokulonda batutegeezezza ng'omuwendo gw'abakima empapula nabo bwe gubeewuunyisizza bw'ogeraageranya n'ebizibu ekibiina bye kibadde nabyo. Kyatuyitiriddeko wano ng'abantu bangi ne sipiidi yennyini netukakibwa okolera ku sipiidi ey'ekizungirizi. So tusuubira nti ne leero bajja kubeera bangi. Wabula basabye bannakibiina abali mu disitulikiti z'ewala obutatindigga lugendo kujja ku kitebe nti empapula zijja kubasanga mu bitundu byabwe. Biri ebifo ebisigaddeyo byonna empapula bajja zisanga ne ba electoral officers baffe mu disitulikiti ez'enjawulo mwe bava. Bagambye nti balina n'enteekateeka y'okutuuza abo abeegwanyiza ebifo ebifaanagana okukkiriziganya omwalekere munne. Kubanga already even before nomination waliwo be twasootinze ababadde nga bonna balaga interest ya kifo kimu before kupickinga forms wano waliwo be twasootinze era twagenze okwesanga nga mu kukima foomu wano bennyini bakyusiza ebifo nga bukyali batuula ne boogera buli omu n'alaba obusobozi bwa munne ne basalawo ekyo. Kinajjukirwa nti ekibiina ki People's Front for Freedom kye kimu ku bibiina ebipya mu ggwanga ng'abakitwala baayawukana ku FDC olw'obutakkaanya obwaliwo. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.